omusawo ng'apapa nnyo ng'amugamba sima omwana n'asima. Omubaka wa President mu district y'e Bukomansimbi ayingidde mu nsonga z'amasabo ezifuuse Namulanda ng'amabeere g'embwa nga kino kiddiridde mu ssabbiiti nga 2 zokka abantu abasoba mu 4 okufa ebiteeberezebwa okuba amayembe. Omwana wange yalwalidde olunaku lumu taata wange. Kati tugenze okuwulira nga basima kakati omwana ogwembadde naye n'awenjula kateni agenze okulaba ng'omusawo ayimiridde ku ntaana y'omwana wange gwe twakaziika ng'ali mu kusima. Olutalo olwasooka abatuuze bakakana ku lusuku lwa mutuuze munnaabwe wamu n'ennyumba ye ne babisaanyaawo nga bamulanga kusindika ebigambibwa okuba amayembe ne gatta omwana wa mutabani we. Kubwammwe ekibakozesezza kino lunaku muli banaku najja bakonye ennyumba wali oba batuufu basi batuufu okoona ennyumba si kituufu era bali mu kkomera ate baliko n'emisango emirala olw'ebintu ebyabula mu nnyumba. Ate olulala abooluganda beekobaana n'ennyina ne bookera mukulu waabwe Bukenya Patrick mu ssabo. Ata bansuula mu muliro ne ngubuukamu nagubuukamu nali nziruka ne bankwata amagulu okootera mu kulya okugulu ne banyigiriza ne kuvaamu ne balyoka bakwata okwokubiri nabo ne banyigiriza navaamu nenzibali ebbali ne baga nti bajjajja bamaze okukutereeza. RDC Saalongo Mukasa kityo abatuuze basinkanidde ku kyalo Nakateete kyennyini okwali olutalo ng'abatuuze bakoona ennyumba ya ssentebe waabwe wamu n'okusaawa olusuku era abasinga bavudde mu nnimiro zaabwe nga bakira abasinga abatudde mu kasooli alinaanye ennimiro zaabwe. RDC agambye nti oluvannyuma lw'okufuna amasimu ag'enjawulo agabadde gamukubirwa abantu ab'enjawulo nga bamutegeeza nga poliisi y'e Bukomansimbi bwe bafutyanko emisango egimu kwe kusalawo okusitukiramu ayambe abantu. N'olwekyo nja basaba nti obujulizi tujja butwala n'abalala bakole ki babutwale kubanze kye nali mbuuza Bukenya abaga nti yeeyokya lwaki teyeeyokera mu nnyumba mumwe neeyokya nga tebamusitudde mutwala muki mu ssabo. Ate ekyokubiri ekyamasabo ngenda mu lukiiko tusalewo ne bano tumanye ekyokukola ku ssabo. RDC ayongedde n'asaba atwala poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Bukomansimbi Yahaya Lyagoba ayogere ku nsonga abantu ze bagamba nti poliisi efutyanka emisango. Poliisi mmwe mwennyini mugenda kuleeta obutemu mu byalo nga buvudde ku mmwe mwennyini kubanga mutadde abantu bazze mukuba bali mu kunyeenya biti tuzze tubagambye temulina kye mutuyambye. Bwe baleeta ensonga tozikolako bw'ogenda ozikolako bagamba nti oba weekubidde dda. Kibi ku ntambula y'omusango gwaffe gutambuddemu naye mbagumya nti emisango bwe gibanga wabaddewo ebitagenze bulungi ate ekiseera kituuka ne bitereera mujjukire omusango gwa Kajubi bamuta n'alya butaala naye ku nkomerero aliwa ali munda. Abantu bongedde ne batottolera RDC ebizibu bingi poliisi byeze bayisaamu era ne basaba ne ssentebe gwe babadde bakalonda oluvannyuma lw'oli okusenkwa ku kyalo agibweko mangu kuba mukadde nga buli we batwalayo emisango abagamba nti ava kuziika mukoowu nnyo. Twagenda wa mukulu kyamaani n'atutegeeza nti enkya ssaawa 4 nja kukola ki nja kujja. Twatuula wano okuva ku makya mpaka ssaawa 7 tetwalaba ku kyamaani era kyekyava tusalawo ne tujja ewuwo. Ekyo si kiganje naye ate ku 10 oyinza okusangako ng'abantu 5